Ebya Kyabazinga wa Busoga tebinaggwa wetwogerera mbu waliwo obunkenke mu Kingdom ya Busoga. Fred Lumbuye avuddeyo n'abeera ng'ate abotola ebyama n'abeera ng'ate aleeta abwino ku nsonga zonna nga we ziri mu Kingdom eya Busoga. Kiriza tubeere ng'ate etukuwa akatambi kano. Mwenna abasoga ndi wano bategeeza nti embeera nga bwiri essawa zino mu bwa Kyabazinga si nnungi. Nabategeeza Kyabazinga yawulumuka olw'ebizibu byonna bituze tubagamba ne kati olwalero kanze mbaga ebigambo bino mbitegeere bulungi nnyo nabyo byakke mu vi. Kyabazinga bw'amala okudduka mu bwa Kyabazinga n'agenda gyawulira emirembe essawa zino batandise okuteekawo pressure akomewo kuba bumwetaaga. Batandise okugenda ku social media platform nga bajjo video enkadde baziri postinga bagamba nti yakomyewo yayogedde bino. That is total nonsense. Kyabazinga wa Busoga tali mu Uganda, yawulumuka yadduka for his safety. Wabula bamuperereza okudda era ku lulwengo omuntu waddemba okusalawo okudda wabula kamwe security ati jadda amategereyo era bw'aba tazze kiki bagenda okukola. Ulira Abasoga mwenna nsaba okubakobera mbategeeze nti essaawa zino obwakabaka bammwe obwa Kyabazinga ne kabaka wammwe ali mu ntata. Wetwogerera essaawa zino Yoseriti Bahabulwa mutabani we Muhoozi saako n'Anita Amongi n'abala bafere abali mu bwakabaka bwa Busoga bagezaako nnyo okusindikiza Kyabazinga gyali bamusindikiriza akomewo mu bwa Kyabazinga we bamumalirize. Wabula bw'atadda kati kino kye baakoze bayinza okumufuusinga okudda but the end of the story bayinza omumaliriza. Nkiddamu okusinzira ku nteekateeka za Yoseri Anita Amongi Muhoozi batandise okufulumya era enteekateeka kulwa mutandise ojjuwulira nti Kyabazinga bw'aloba okuyira Ebusoga bateekateeka okuleeta Columbus bagambe wabateeka okubwa Kyabazinga balyoke batunda ebintu. Kati kino kye mbagamba kiyinza omuwaliriza okudda naye yadda yewa. Wuliriza bulungi nnyo. Manye ebyange mbyogera kate nga agula agula essiyani. Without any doubt wenna eyali agamba nti ine bantu mukazi Musoga ine bantu si Musoga ine bantu wakabano nkiddamu kitewa ine bantu amuzaala musajja Munyarwanda so ligo nabagambye atazaala. Mutegedde bulungi nnyo era ndi wano bagamba nti gomuyita ine bantu Olivia Mutesi mukazi Munyarwanda nkuletedde family ye nkuletedde ba Obire nkugambe n'okuga nti ine bantu yafumbirwako era ta divorcinganga n'ebifaananyi baletedde byembaga ine bantu olwo yazaala n'omwana byonna ngenda bibalaga naye kati kansooka embaga ebigambo bino manyi mwerabira nnyo temwagala kutegeera. Ono omwana gwe yazaala atali wammwe yoyo mwana gwe yazaala si wammwe. Oyo mwana gwe yazaala si wammwe. Wabula era kansooke mbala okukola disclaimer. Abadde bangoberera mu series zenkola mu program ey'Oli Mbulange Mmengo mbadde nga mbategeeza Charles Peter Mayiga Saloga Mulengejja wasanya Kalooli baatuukako ekiseera batandika okuwasa abasajja Kabaka nga mwena atula nga muzzeka hangout ne munywamu akenge mu ddiiro akuba omusajja mwamuteddemu bitamiiza n'ava mu mbeera ne muleetera abakazi ne bamweganzikako mwe ne mulikodinga obutambi bumufuula ransom. Mayiga naye obutambi obwo Bwakabaka namugamba buproducing obudde bukyali yagaana kuba ffe balooya weetuli. Kati ne Kyabazinga Busoga bamukola ebintu ebyo. Kyabazinga bamunywesanga omwenge ne bamuleetera abawala ab'enjawulo ne bamweganzikawo nga mulikodinga obutambi kati naye abadde ransom. Kati katuukirwa Busoga nammwe n'abafeera bali Busoga eno information ngenda gito olwaleero oba Busoga esaanawo tunazzaawo endala nga togoba akabano. Mwenna Museveni Muhoozi mwemba mwina obutabo mwa recording Kyabazinga we are here to defend his majesty the Kyabazinga of Busoga before it's too late than okutiisa abantu. Nze musajja Muganda ayogerera eggwanga kubanga saagala kulimba buyayi bususse.
mukitegedde bulungi nnyo. Kati mu process yo gamba nti bamuleteranga abakazi abakazi ne bamwetyebekako nono yennyini mwe bamuleetera era bagamba afunye olubuto wabula kigambibwa DNA zakolebwa nga tezimatchingana za kyabazinga ne bateekawo yenkwaso eyo nayo weeri. Subscribing, liking, atereka obaka bwawo mu comment section. Bwe tweyongerayo tugenzeko ew'omuyimbi Elijah Kitaka. Kikyomanyi ku muyimbi ono Elijah Kitaka. Twagala tubeere ng'ate etukuwa ebimu ku ebyo ebimukwatako munnanga agambye nti abasinga mu muyita musiyazi naye ekyo si kituufu. Bw'atyo bwavuddeyo n'alyoka agamba era n'ategeeza nti no munnanga alina abaana basatu mu bamaama babiri. Katubeere nga tumukuwa abeere ng'ate akunyumiza emboozi ye. Bampita musiyazi abane bogera ebintu bingi. But one thing I'm going to tell people that it is just knowing yourself. You know? Sinti no buli omwe yakwagala oba akwagaliza. But kiri important nnyo okwedefininga ng'omuntu. Kibola munsi wali abantu abalina akawalaata, waliwo abalina enviiri, waliwo oli akugamba nze sambala short, oli agamba nze ndi wa suuti zokka weziba si suuti sikola ki, sisobola kwambala kintu kyonna. So in actual sense, me living this kind of way, it is just nti ndowooleza wala oba ensi gye tugenda eri maaso. Ate engeri gye tukuziddwamu wano mu Uganda tulinamu ko tradition, whereby tradition meeting the Western world in a way, no conflict. But at the end of the day, tuli nsemu wadde abantu balowooza Uganda yokka, but it's a big world. You know, wotambulako bagamba okutambula kulaba. So abamu tulabira ate mu ndowooza yaffe n'ogamba omanyi kino kyenjagala okubeera, kino kyenjagala okukola, naye ate tekitegeeza nti omuntu ali what because ali mu mbeera eno. So I feel like people should also be educated about certain things. Edda we twabiranga mu kanisa nga bagamba alina ttatu abamuononefu, naye nzijukira sometime we baleetanga abasumba okuva mu America nga bamu balina zittatu nga n'abalala balina dread ziyiika eno, ningamba naye fene waffe kiki buzibu ki? But I understand it in a way nti we also have culture, tradition, which conflicts with the Western world. But me, I'm a mixture of that, because even when it comes to fashion, I mix a lot of, you know, like nteka munye ebintu byekifirika mu bintu byange, like ngono kati brass bwenyambala, like I want to embrace also like Africa as a person, you know, not Uganda, because I'm thinking black. I'm not thinking Ugandan, but I'm thinking black. I'm thinking bigger than just being Ugandan, but black. I have 3 beautiful children, 2 beautiful girls and 1 handsome son. So there are 2 mothers. One, my firstborn, aina mama we, but ababiri baina mama wabo abasembayo. Nazala ndi muto nnyo. Nazala nina emyaka, I think I was 19, my firstborn. Namuzala ndi 19, I was actually 20, yeah. Mukwezuula kuno, nali kati mbudde mu mbeera y'ekkanisa, nnyingidde ddala mu nsi ey'okupambana, kuba nasooka ne neesonyiwa ebintu bya kyaki. Ne bamuzeeyi ne nkola ki, ne nsooka ne mbaliramu kaakawaani. Nga saagala kulumwa, ate nabo balumwe nga mbali kumpi. So along the way, we nfunira abaana bange bano nga ngezaako okwezuula ng'omuntu. Because nera nga we ngambye mu ntandikwa nti nali simanyi nnyo bintu bikwatagana nnyo ku nsi, because ekkanisa ina engeri gyekubikkirira ku nsi. Buli kimu ky'oba olaba kiba kibi, tobeera n'abo, abo tobeera nabo. Eyo tebagendayo, eyo w'ekkanisa tagendayo. So I was that kind of person. Ensobi mpulira abazadde baffe gye baakola ku mulembe gwange nga nkula yakutukweka mazima, because mu church engeri gy'ogende wa muzeeyi wanga oli mwana wa mu church
abamu tetwafuna time nti nno muzeeyi wase okutuula wansi naawe n'anyumyamuko ku bintu by'ekisajja tabani wange okuze kino weekiti bakikola we bati osanga omuwala omwenya okola biki gamba tetukifunyeeko ebintu byonna byali byakutukweka mazima so nze ng'omuzadde mba njagala nnyo omwana wange akole kyasinga okwagala. Mu mawulire amalala munnange Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'awagira muwala w'omugenzi BMK okuvaayo n'alwanirira ate emmaali ya kitaabwe okitegeera nno omukwano wabula ate aliko amagezi g'amuwadde nabyo katubikuwe. Kira kyali mukola kituufu si kituufu. It is kituufu ngaye sira kyali mukola 100% muwagira. Era sura mugana kulwanira bintu byaki bya tata naye shira kye yalwanira abimanyi naye ati kati shira kye yerabidde there is reality on ground reality erietya muganda wamwe yewola sente ku basajja that is a fact yabatunda omusayi gwamwe gwabalyamu olukwe obusungu nga tannavuma batwala mali asoka akwate ku muganda wono yes kuba yalumba abasajja yeah and n'abasajja nabo tojja kubasuubira they are going to lose their money like that siwe chikola kata to make matters worse even Bashira abo family yabwe erimu divisions I think so mukogera kwenzenga bwe mwandibamu petition Nagudi avuddeyo n'ategeeza nti ssaawa yonna Sheila Price munnange bandi mutta bw'atyo bw'avuddeyo n'alyoka agamba bwe ensonga eyagala okuba nti nno emuttisa kwe kuba nti nno obulango bwe bamuwa ono nno munnange tatuukiriza ndagaano gy'aba yakola n'abantu boba n'abalanzi be katubeere nga nabyo tubikuwa. Kati munnange nga tutadda ku nsonga ya Sheila Price ate Sheila Price kankubuulireko bagenda kutta botegendereza abantu nze nfunye nnyo nze Sheila Price nfunye nnyo abakazi nga bakwewerera ekisooka kya byonna bw'ogenda n'okubira abakazi obulango abakazi bakuwa sente zaabwe ne bakugamba okupositinga waaka waabwe n'otamupositinga bw'opositinga waaka sawundi nevaamu toyagala kuddamu mu ripositinge abakazi bakulinako obusungu naddala abakuwa obulango. Tulaba nti muganda wange weetenda nti olina eddogo naye munnanga abantu bamanyi okuloga ate eddogo lifuluka omuntu ali ku Katonda yekka y'omuntu ali ku kituufu naye gwe omuntu atambulira ku maanyi ga sitaani essaawa yonna lubaala akuvaamu. Bwe tweyongerayo mu mawulire amalala munnange Modo Bianca omuvubuka ono mumutegeerera ddala bulungi eyali yeeyisa ng'abawala ate nga mwana wa bulenzi agambye nti tamanyi kye yakola full figure amumazeeko emirembe nabyo katubikuwe. Mwase mutya balungi mama full figure lwaki munsibako ekigambo nze nabakola ki ezo video ze walabye n'ebifaananyi byonna ebyo ebintu byonna byadda nze gwoliko nakyuka dda wigi kati eriwa wano tewali kiraga nti nyambala wigi ebyo nabyambalanga dda nga nkyali eyo era bwe mwankwata ne muŋŋamba mbusima muntu tewabbalamu okuvaako lwe nakyuka era netaamu gyankola ki ŋŋenda ku ssomero naye omukazi anemezaamu simanyi namukola ki okitegeera nzuuno ebe njala zibagamba mukweziri njala kize mugamba nabadde awo ejjo nalabika video nenga nze nabakoze eki okitegeera nze munaye nakyuka dda ndi musaati yange n'ekipale nvimba bulungi ng'abalenzi okitegeera naye kati nze nange neeyabulamu ndi awo kati makola mwagenze mukanga kati mwagala ngobe nzirewa ndi ewa mu kasasiro bantwale campiring ze campiring sankoleyo ki ndi mubbi nalema bazadde bange nange ndi muntu neyi naye ate bebyo munsibako byadda video ze walabye n'ebifaananyi byonna byadda nze nakyukira ddala okuva lwe najje wamakula nakyuka era mwantwala ku polisi nenkola ne mumpa warning bulungi nnyo nenjitegeera sambala okuvaako lwo sadda mu kwambala wigi sadda mu kwambala njala okitegeera nze ndi mulenzi yennyini nga nze bwe nnina okuba okitegeera naye era neto nayogera emirundi emeka mumpulirize bannaaye nze munaye byebye byange
ni muli kunsibako kigambo mbato omwana namulabinga yambadde enjala nyambadde mini nzala nyambadde ko skati bana. Oluvannyuma lwa Alan Cruz okuvayo ku mutimbagano n'alaganga munnange we yavudde ku BBS Eddie Mezaya avuddeyo n'alyoka agamba obadde tolina kyamakulu kyokola ku BBS katubeere nga tubikuwa wasiraba byakola ku TV. Alan Cruz sintalina byakola ku TV. Papa, let's go for school now. Imoron. Nee. Ida? Let's go for school on Pusanda. Ido? Pusanda. Ventalite Senare. Senare. Oh, After lunch. Yo, after lunch. Go Stengadore. Vini magendo galeo. Stengadore. Yeah. Nedda bannange sirina mutawana ku Alan Cruz. Alan Cruz mukwano gwange. Nemwe bannayogera temwagala mazima. Kati ku BBS kuliko omusajja oyo ababakola gundi. Abakola programu y'olweggulu. Bakozi balungi. Bw'otunuulira kati ku NBS. Katwogera ku Alan be yali badde akompitinga nabo. Makona ali kirasi nene ku Alan Cruz. Botuna programu ya Anikati. Kati ogenda ku NTV n'olaba oyo musiramu akolako Kayima. Kati nga weebuuza Alan Cruz akole programu ki ku TV. Alan Cruz tamanyi kusaka mawulire. Nga mukwano gwe bayita divorce. Divorce tumulaba agenda mu field. Nasaka amawulire ne bagazanya ku TV. Alan Cruz tabisobola. Alan Cruz alowooleza nnyo YouTube channel ye okusinga TV. Kubanga ku YouTube channel ye aleeta oli n'ayogera n'ekya. Ate ku YouTube kugundi ku BBS ku TV abeera ne producer. Bwetutambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel katukusaba obeere ng'osubscribinga olikinga kwasa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section.